kale muyimuke basooke bajje babalabeko ne wano. Mulimu abakulu, mulimu abato, oba bakulu nga bampi bumpi. Waliwo omanyi be tuyita abato nga ate bampi bumpi. Mujje waggulu eno. Mwenna muggweyo. Ekimu ku nsonga ebampisiza mbalabye wali by surprise ne saagala musabe busabi mugende nga temwakozeseza talanta yammwe mu kanisa ennungi ennene bweti. Ekyokubiri njagadde okubayita tubasabire ebintu bye mukola Katonda abiggulirewo oluggi mubeere international. Mutambule amawanga. Bayibuli egamba nti ekirabo ky'omuntu kimuseguliza era kimutuusa mu maaso g'abakabaka. So with your talent you need God to make a way for you. Temusobola kubeera baavu n'abaana bammwe tebalibeera baavu. Muveemu abantu ab'amaanyi. Mufukamire kanisa basabire. Mugole emikono tubasabire. Katonda wa Ibrahimu ne Isaaka ne Yakobo, look at this generation. Bless this generation. Bless the talent, the gifts that you've given to them. Let their gifts make a way for them. Ekirabo nga bwe wagamba nti omuntu kimuseguliza, kibasegulize kibaggulizeewo enzigi. Obakuume baleme okubaako akabi konna. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu baasalawo okukola exercises ez'okusomesanga bannaabwe. Baasalawo obutagenda kubeera baana boononefu. Basoma nga babakola talenti zaabwe nga ne talenti zaabwe bozikuza. Abakulu mu bo tubasabira a bright future. Abali mu medium tubasabira a bright future. Abo abakyali abato ddala tubasabira a bright future. Mu Uganda talent mweziri. Bano abaana basobolera ddala okutaapinga mu miliyoni za dola ezo abalala balina talent ng'ezaabwe ze bataapingamu mu nsi yonna. Era tubasabidde as a group and as individuals. Era tusabidde ba proprietors, ba founders ababakuŋŋaanya balye ku bibala eby'okukuŋŋaanya abaana bano mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Ready? Bas. Mubateereyo wano waggulu ndozi tewabamala wano waggulu. Wansi. Very good. Namwe mujja kwerabira ku TV nga muzeeyo. Naye kati wetwogerera muli ku solo ti zonna kwe muli. We appreciate the youth. Tubaagalira ddala abavubuka abato.
Oh.